Nalongo Walya Tewalya. Nze ndasina ya Salongo. Baye yandya. Bitegera so. Abami mwe namba saba tondera mu abami abafumbo. Kubanga mufuna ebisobe by'okusomozebwa bingi ekaba kaze ensujju bazevuunikira ne batazibawa. Beerwaza endwadde ezitabaluma. Mutuyambe mutambulenga n'obupiira mu nsawo. Gwe omufumbo bwona akasangamu. Anayomba ajja kubaako ekizibu naye nze bwange nenkasanga nemba nkwata mu nsawo ya Salongo nensangamu obupiira. Ndi muwayo ne kasente kuba kasente kange takalabaalaba nnyo. Oba mwebaza ki kwekuuma okwata n'akasente n'omuwa kuba sitera kukawaayo. Nerabika ewammwe baakugobayo bagambe no toddanga. Nedda ebisooka kino by'omukazi anti nga aliko ekizibu ku bwongo kimunobya. Nze okubeera mu nsawo ya bbange nga sebusangamu naye ng'abantu abaganza ng'amira amakerenda mbusangamu kiŋŋumya nti ayagala nnyo abaana bange essanyu ono afumbirwe nga Salongo waali. Ate naawe gwatakozesezako obupiira okuwa sefeteyo. Anti nze njagala nnyo abaana bange. Kiki ekyalemesezza omuvubuka ono okwogera obwogezi ekigambo nti nali oba saalya? Omuwala amukonvi ali naye mu maaso. Tekyogereka ku muntu eyagambye nti ndi muyinnyo. Si ekigambo ekyangu ky'okukakasamwasamwa nakyo. Kuba ekisooka alina ku mulimu gy'akolera. Ye bannaye n'ebintu ebyo byanneewunyisizza. Abantu bagamba emirimu e Dubai okubawa emirimu bamala kukebera. Kati abantu abo tebakola. Naye bwe bamala okukebera tebaddamu kukebera mulundi mulala. Bakebera ng'olinyuwalinga. Kitegeeza wakati awo babadde bakamulya. Tinga neebuuza bakebera oyuno otegedde embeera eyo. Nkitegeera awo. Kyanto kyalinga nnyo nga tinga neebuuza lwaki bankebera omubiri gwonna. Baba bakebera ki? Nga nange bwe nali njagadde okudduka ndeke results mu ddwaliro. Kakati omusawo nga mbuuze singa bakusanga oyina Sirimu. Nze Sirimu mpulira ne muganga namuggyawa. Nangamba bamufuna olowooza bamuggyawa. Ne mugamba simanyi. Nemubuuza tebamujjanjaba. Walifala. Nangamba bamujjanjaba. Nemugamba nga banzijjanjaba. Kati omusawo ndowooza nanneesonyiwa. Nagamba ono kito kino kito kindo nnyo. Omusawo nagamba ono byemubuuza katabitegeera. Ne nange nina Vicky Junior alabikako. Neeyongedde okukulumya. Olumya Joera atafunangayo yadda mukiina nti mpulira njagala kuzza balance. Ogenda kikola otya? Musoga babu. Bagamba abaana beedinda muli bazibu nnyo mu nsujju. Ako kanveewo sabule Joero. Kiki tukutwala emmengo mu kaseera. Kale, nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu na Vicky exclusive. Yonna gy'ogenze maaso n'okubeera ng'osinzidde okutulaba n'okutuwuliriza gwe mukwano gwange ekyokola ky'amannyo nnyini ddala eky'okufisangayo akadde n'obeera ng'ate okatuddiza. Amanya n'eddoboozi bampita Vicky as usual bw'eri nkola yange video nkusabe sooka ogimpereka like gwe mukwano gwange bw'omaze okubeera ng'olikinga video kijambako okubeera ng'etambula ku misinde egya waggulu ate neetuuka ku buli muntu ssekinoomu eyeetaaga okubeera ng'afuna information. Ate naba kubeera ng'otuyungako mbutongole nawe nkusabe subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga still kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wensinzira nga mbagamba nti turn on that notification bell buli kimu ojja kuba mukifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nkoze ne Joel ku camera of course ntambula ne Hajati Kaloddo omulombi w'eddwa ku lwammwe abalina ebizibu eby'enjawulo era akugamba ennamba weeri awo esembya 067 ne ku WhatsApp kweri abali ewala musobola okumufuna. Abaganda bange abasiraamu mwebale kusiiba ekisiibo tukisenvula nange oba mbeere ng'oli nti nsiiba paka ssaawa nga 8:7. Askin Mama Beauty award basangibwa Namirembe Road bakola ku ndwadde za nsusu abakyala bagala okwerukamu okusigala mu natural colors zammwe abeerusaako ebizigo ne bibookya abalina ensundo n'ebisigadde namba weeziri awo so nga Extreme Sparkle nabo baŋŋamye nkujjukize nti gwe awo omukyala gwe wekka gwe beetaaga ensonga za kisenge na buli tebasukkawo enamba still weeziri basangibwa Conrad Plaza. Tubadde tumazeeko ennaku nga 4 tuli offline at least nga channel active
nga sirabikako gye muli munansonyiwa baganda bange mbadde ntereza mu services zaffe era kyemmanyi tugenza okukomawo nga improvement nene n'okwogera gw'okongoola ki n'omukyalo ono Nalongo walya tewalya nze ndi asinalya Saalongo baye yandya mbuliza kuba tulaba munnange kale mbalamusizaako mwena abatulaba nze Nalongo kitone nampijja mukomusajja black man omulungi nga mbeera wano makage emasindye oba ku Salama Road naye nga banoonya nsangibwa Mengo yewali ofisi zange right now abagala okunsiima okumpayo kubirabo mubireete ku Muteesa wano wali ofisi yange University awo abalina abaana ab'obuwala mubandetire ku Muteesa ensonga ziggukira awo buli muntu yenna ng'olina kyeweetaaga ku makaago twesange Mengo ojja kuba okifuna nga bw'okikola ki nga bw'okyagala Sirimu nva nnungi motors oba company wagitunze no nva nnungi motors njagala gwe oba ogiranga nva nnungi motors munnange budde weather oba lwaki bulenzija nange nva nnungi motors ate weather ebambi ebangera bisanze ejjidde ku boda kale munnange gwayagala okubeera ng'okyusa mu mbeera y'obudde weefunireyo akamotoka ak'ekirooto kyo oba emmotoka ey'ekirooto kyo nva nnungi motors basangibwa Makindye era nga basobola obakontakitinga ku namba z'essimu ezo z'olaba ekirungi kyabwe nti bwe bakuwa emmotoka mu kibanja mpola tebakugira ng'enaatera okuggwayo ne beefuula nedda wabula bakuzambuza maanyi owaaye noonya akasente ako omaleyo kadi y'okole ki ogitwale so nga nawe ayagalira ddala emmotoka empya tuku oyagala namba nga ya mwaka ogwo gwennyini agenda bugenza awo Makindye enva nnungi motors enamba weeri osobola okubeera ng'obakubirako oba bw'olaba enamba ekubuzaabuziza nkubira nkuwe oba kubira Nalongo agikuwe kale n'olwekyo nange njagala lumu tugendeko recordingireko ku nva nnungi motors tugende ku nva nnungi motors nanti kati interview tubalala kusooka kuziza ku office tuva ku office zonna kampuni ezo zinkakatako nva nnungi yetegeeza ssanyu nva nnungi yetegeeza ebintu bingi nva nnungi yetegeeza ssanyu maama owakabi mu bakabi Naala atuuse fumita emozi olugambo kati mpulira nina kyenfunye omutima gulina kye gusensinga mbeera abantu mbagamba nti nva nnungi motors yewali Saalongo tobeera nga nkyogera nti bonna abamumbuuza goma nti banki kati bamummanja ninga gwe bampola bakuwola nti Saalongo bamumpola nina wenna mujja baagala kulaba kika kya musajja kyoyo gw'osuutiriza mu Saalongo Saalongo bajja mulaba mu musomo gw'engendo tegeka ku Tavani Woods twasazeewo ekifo tukozese Tavani Woods yes nyina omusomo gw'engendo tegeka awo mu myezi egitali mingi nnyo tujja kuba tubategeeza abafumbo bajja kujja batulabeko n'abawuulu bajje n'abawuulu abaagala okuyiga n'okutereeza kati koolwo olunaku Saalongo bajja kumulaba balabeko ku mwana w'omusajja yayonka ng'ayonka ki bamuyonsa nanti n'abakulu tuyonka muyonse bulungi abaana omwana bamuyonsa nga muto akula ali health akulalabika bulungi so kati Saalongo ali health nnyo maama we yamuyonsa nnyo kati eyo nvuddeyo manyi bwe mwogerako siddamu kutegeera ate kinyiiza abalala abatwetoolodde mpulira era ng'omusajja baamukulabira baakusibako musibe tewamwefunira ate okuba banno kale Walya tewalya ye trend eriko ani yali ddani omwana yalya munne ate gwe yalya nga mulwadde wa kiwuka kya Sirimu kakati najja n'awaayo lisiti kyokka n'abagamba bannaye buli eyayitako sayidi yange nga tewayambala genda weekebeze abaana lisiti n'agifulumya mwalimu awo kano kasana akazanya n'emutoro nga akazanya nga Rust oba omumanyi twalinamu manager wa Mauran and Rain manager Mutawe manyi Mauran and Rain kati manager waabwe manager Mutawe nga naye yakola ki yalya ate kati awo biba byambu nga tuba mu configurations zizokka manyi Rain Rain oyo naye njagala kumuteeka mu baami bange aba future ade manyi Abalya myaka na maaso nyinayo ne futures band yo mulala
abeera mu uma mweru bali luno bali Anthony azirina naye abaana bamulyako nnyo ssente Anthony nga yakayingira endongo nga mukumuyambako kuyimba ntateze sibi ebyo nze nkugamba ba futures band ab'omu maaso kale katusuubire naawe tobala kudda mu biwundo bye bayiseemu kale abo benkugambyeko be bakwano bange kakati manager wa Rain oyo mukwano gwo yalya kati mukulya yalya wakiwuka naye kati omwana ne bamulumba abamu bali omwana kati ali Dubai kati abali e Dubai abalabikidde ku list be yayogera ne bamulumba wakolera naye yeekaza omuwala kati abawala nga abalenzi bazze kusaba results omunga agamba mama ntumye results omwana namubuuza walya oba tewalya omulenzi yalemereddwa okuddamu ekibuuzo just nali oba saalya tutandikira awo kati nga gwe omuvubuka omutovike story yonna bwagirabye yonna wayizeemu ki kyewandyagadde okugamba abavubuka banne nze nga nze omuntu ebiseera ebisinga unprotected sex kibi twogera Luganda tasaakumbuza okwegaddanga oba okwegatta okutali kwa buvunaanyizibwa mu mbeera y'okwekuuma ku bulamu bwo kibi ne gw'olabanga omunyirivu walibanga munda olya kiwuka ekyo kyekisookera ddala kyakubiri kutegeera muntu gw'ogenda okulya yaani ekyo nekyo kikulu kusinziira ku nze kyenjagala bayige kakati onyambye nnyo kuba oyogedde ebigambo ebituufu kuba mu nsi nakugamba abantu abasinga bali ku bwangu balowooza Uganda ekoma awo abalala bali ku bwangu alowooza obulamu bwe bulina bwe bukola ki bwe bukoma mugamba ajje ku ofiisi nze ninamu ekirowoozo nti omuwala ono omanyi omuntu alina eddembe ku bulamu bwe singa aba takosa balala naye teyakosezza yabadde ate ye ataasa balala kubanga ye ayinza okuba nga yadagala kweyogerako ekyo obanga kituufu alina we yeekeberedde nga ye omuntu ne banne n'akizuula nga mulwadde n'ayagala abayambeko abatanalwala baleme genda bwe batyo ffa kuba kitegeeza omuntu lwebaka bw'osanga Nalongo mukubo onogaa Nalongo oyo guggwa Nalongo atiba emabega n'emmaaso simuleka kati kitegeeza bw'ojja bw'otyo nga tolina kyosuubira kirala oyinza okukikola ne ku muntu omuki omulala ne ku muntu omulala kyeki kyewagambye nti tuli amangu tulabanga ensi eggwawo amangu nze nsubira yabadde agezaako okubataasa nti bwe muba mulabye ekintu n'okyegomba baako bwe weekuuma okikozese mpulira kyekiyinza okuyamba okubeerawo kuba singa kwaba abantu baali bayambala obupiira oba nga basooka kukebeza muwala oyo tewandabyeyo n'omwamulumba naye tebayambala tebeekebeza tebamukebera tebayambala kyobula obusungu batutte buki kumuwala kubanga baatidde nnyo nti nawo kaalibanga balinnya mu kaveera ate nga si beetegefu kwekebeza ate alizatize bajja omukola ki okumuwa kati nga ali wali mudayinemu oba ndi mulwadde oba ndi mulamu Katonda yakola ki yamanyi ekyo nno kiyambyeko abantu bangi okwongera okufa olw'obutaagala kuzuula kituufu kye bali yes kati obeeraawo ng'otaagala odda mabega odda mu maaso ate w'osangira omulwadde nnyo okusinga noone yazze mu ki kuba Sirimu oyo bagamba alina types grade levels oba bwe bakyogera ali mu grade yes kati kyojja okusanga ng'ate nogwogenda okulya ate ye muyi nnyo okusinga noone yazze neyeekwata akatambi kale ekiyamba kiri ki omuntu yenna nga bw'aba wakukkiriza aba ajja kukkiriza naye lwana nnyo ekintu ky'eddakiika 3 kireme kweraliikiriza bulamu bwo bwonna kuba abasajja wano olujagalala oba owulira ng'oyinza n'okutta omuntu naye olukakana nga mwejjusa gyo tubadde tujja mu kubona ngamba obeera n'omukazi ng'owulira omwegomba n'ogenda ne weebakakoko naye jasi olumaliriza bye mukoze n'oweebuuza ng'omusajja mbadde enfaaki kitegedde firingi zonna ne zikwamuka n'oweebuuza bulijjo obwalirira ki n'owulira nga weenyiigidde otandika okwenenya n'ogaba bannanga oba nabaaki lw'ojjukira nti gyenva naye sambadde kitegeera so abaami mwenna mbasaba tonderamu abaami abafumbo kubanga mufuna ebiso by'okusomoozebwa bingi eka abakazi ensujju bazeevuunikira ne batazibawa beerwaza endwadde ezitabaluma mutuyambe mutambulenga n'obupiira mu nsawo gwe omufumbo bw'ona akasangamu
anayomba ajja kubaako ekizibu naye nze bwange nenkasanga nemba nkwata mu nsawo ya Salongo nensangamu obupiira ndimuwayo ne kasente kuba akasente kange takalabaalaba nnyo. Oba omwebaza kikwekuuma okwata n'akasente n'omuwa kuba sitera kukawaayo. nerabika ewammwe baakugobayo bagambe no toddanga nedda ekisooka kino by'omukazi anti nga aliko ekizibu ku bwongo kimunobya. nze okubeera mu nsawo ya bbange nga sibusangamu naye ng'abantu abaganza ng'amira amakerenda mbusangamu kiŋŋumya nti ayagala nnyo abaana bange essanyu ono afumbirwe nga Salongo waali. Ate naawe gwatakozesezako obupiira okuwadisefteyo. Anti nze njagala nnyo abaana bange kubanga nze olwaleero nze ndi mu future yange. Oli mu birooto byo. Era olwaleero omuntu yenna ndaba bw'oweza emyaka 30 nolwandika okubala nti 31 topingako okitegedde nga tonnaba kubaako na kintu na kimu byolwalina mu bulamu yadde kimu nti okifunye oba okyalina ebizibu bingi ng'olina okwerwanako ennyo eiza okusaba n'okusiiba oba agenda mu byobuwangwa ng'ojja kukeera ku makya kona mu nsaasi. buli muntu alina kyakkiririzaamu mu bwongo bwe sisobola musibako okusaba na kusiiba kwange nga yesu kyakola ki sikyakkiririzaamu. naye omwana wange nkyebuuza bw'agenda okuweza emyaka 3 aliba ali mu future ye. otegedde kati kitegeeza Salongo aba nnyambye okukubaawo abaana bange bakule nga balaba taata waabwe naani naawe maama nange kati nze omba sina kyemubanja kuba tatera kulaba ku musimbi gwange awo mba ngenda ogukukunulayo. Kyali kya buvunaanyizibwa omuwala ono okumentioninga amannya g'Abamulya oba abamuyitamu. Tekyali kya buvunaanyizibwa nekikabana kye baamukola. Yadde mulina kye mwakola lwaki oba tosirika nti munnange bwanyiiga feesi yo ngimanyi kati gwe obusungu bw'endwadde ya Sirimu yo gye busa ku nze yayitayo. buli muntu alina bwanyiiga yayinza okubalowooza nti okubalabula yali ayagala yandikoze ekyo kuba osanga mu kubakubira tebandikutte oba nga tebakyayogera naye beebulokinga oba nga beegamba ebigambo leka akole akatambi kagende viral nga bwe yakakoze ne kagenda. kati n'agamba kambakolere kino abalala be batya banaabagamba bajja kwekebeza baleme genda ffa nga balowooza balwadde oba balamu nga bwe bajja ku nze kyeyabadde ategeeza. Olwaleero abo be yayogerako bali ku kyolowooza beekebeze baveemu n'agamba agagenda nga bagera naku buli kye balabye kubanga ali yakugamba nti buli ekyengedde nti no kiramu waliwo ekyengedde nga kivundu. Kiki ekyalemesezza omuvubuka ono okwogera obwogezi ekigambo nti nali oba saalya omuwala ali naye mu maaso ku muntu eyagambye nti ndi muyinnyo si kyekigambo ekyangu ky'okubagasamwasamwa kuba ekisooka alina ku mulimu gy'akolera ye bannaye n'ebintu ebyo byanneewunyisizza. Abantu bagamba emirimu e Dubai okubawa emirimu bamala kukebera kati abantu abo tebakola naye bwe bamala okukebera tebaddamu kukebera mulundi mulala bakkeberako ng'oliniwalinga kitegeeza wakati awo babadde bakamulya omwana wakati awo endwadde ebadde etambula akawalako katuletedde mitawaana okusiza abawala by'akawala ako n'esitole bw'ozooziraba zibadde zitya n'ekintu ekyo kyali kyetaagisa kibeere nga kikolebwa ebyaddala nti buli mulwadde wa Sirimu avenga yagambe amenyengayo amannya g'abantu abo abakyegumiza nga tebaagala kugenda kumira ddagala olw'ensonga nti n'abantu abaagala okutta amannya gaffe bajja kikozesa. Omuntu agambe Viki oyo yandya n'atansasula Viki oyo biki nze nyina endwadde yankumuunye okitegeera naye ate kiyinza okuyambamu kitya olaba nange bwe tunajja ne tugamba nti Nalongo bagambye wali omuntu oli mulwadde naawe oli mulwadde tujja kubuuza walya tewalya kakati wakati awo naawe bikusobera eng'oli. Nyinza kugamba nti abantu abasinga bonna balwadde buli muntu alina bazabe mu nsi abasinga ffenna tuli balwadde kuba buli muntu alina ekirwadde ekimutawaanya ebyaddala waliwo okojja osanga alina sukaali ng'amulisa bubi ng'amusiiga balala no ng'amumazeeko emirembe kitekyengezako kugamba nti abantu abasinga buli muntu alina ekirwadde ekimuli obuki obubi ffenna tuli balwadde naye ojja kusanga omulwadde wa Sirimu ng'awangadde emyaka 5 nga n'abaana be bakuze basomye bamazeeko n'okulabika alabika bulungi osinga atamuyina lwaki nti yakkakkana n'akkiriza nti obulwadde nabufuna n'amira eddagala lye
awangale n'agezaako n'okwesonyiwa byamukola ki ebyamugambibwa naye abantu abasinga mu abatagala kwekebeza otambulira nnyo mu dayinema ey'okulowooza mbu nze layika nafa anti nze lumu ngenda kunyumiza nze nafunako omukisa nga ngenda Amerika eyo biseeko ebbanga naye omuntu yali atwala n'agamba nti balina okunkola medical check up simanyi fuulu biki mubiri gwonna soka nebaka mu bifo 6 bwennebakako mu ddiiro bwenzirako mu ntebe bwefulako mu lukuubo bwenfulumako dda ng'olunaku lw'okugenda ku bode check up terunatuuka nalina kyengenda okusomayo biseeko emyaka mingi kuba nalina muto nasiraba nakuzaala mwana n'omu naye ng'owulira toli sekiwa oba onaasangibwa oli mulamu wenna naye nga nze bukyambaawo nali simanyi nti abantu beekebeza ekintu kyonna oba okitegedde kati naye ng'ate njagala okugenda eri kuba gye nali singa saagenda nandibadde olunsi mu bulamu bwange waliwo ekintu ekibi kuba kyali kinkakatako okugenda nekintu kye nali ndi mu kuyiga nga nyina okugendayo bakonfaminge nti nkikoze eki okikutte kati olutwa kulutuuka nagenda nga nensirika nga sinyumya basooka ne bakuteeka mu kasenge w'olindira kati abantu abamu bababuuzabuuza ebibuuzo kati omusama mpaka lwe yambuuza n'angamba nampijjako nze wange olina kikyolowooza nti oyinza okuba okirina nga kikuluma ne mugamba mpozi njala nga ali naye nnumya kati nga nakyo kyogeza luggumugumu ne mugamba eyo njala anti nga sikitegeera kati nga neebuuza lwaki bankebe nga sibankeberako kwa mama wange tankebezangako yafa sigendako omudwaliro kunkebera kirina kitya nakimu kati nga neebuuza oba nyina ebirwadde nga simanyi kubanga nalisubirangako kigambo mbuno bode check up kati nga neebuuza bakebera otegedde embeera eyo kyanto kyalinga nnyo kati nga neebuuza lwaki babankebera omubiri gwonna baba bakebera ki nga nange bwe nali njagadde okudduka ndeke results mu ddwaliro kakati omusawo nga mbuuze singa bakusanga olina sirimu konze sirimu mpulira nemuganga namugjawa nangamba bamufuna olowooza bamugjawa nemugamba simanyi nemubuuza tebamujjanjaba walifala nangamba bamujjanjaba nemugamba nga banzijjanjaba kati omusawo ndowooza nanneesonyiwa nagamba ono kito kino kito kindo nnyo nagamba ono byemubuuza katabitegeera kakati munnange ntyo nga bankebera mubiri gwonna otuula olinda erizaati amalusu simanyi omusulo simanyi biki simanyi biki nga ntuula nga baŋŋamba kale genda naye gezaako okwekuuma ne mugamba ate bulijjo seekuuma ndi mu kulikodinga mukwano kakati nensirika nentwala akapapula kange waka kaliko ebintu bingi naye nga byalina bya luzungu nze siri mulungi mu luzungu mpulira kati eyantumayo naŋŋamba nkamutwalire alabe nenkamutwalira awo nalyoka akonfaminga ki results nti oli mulamu balyoka bakonfaminga ebyokutambula temwasangibwamu yadde kyalusa nze sirina kyoli na kimu kinnuma mukama oyo gwolaba nze anjagala nnyo akuumye ebbanga lyonna era musaba ayogere okunkuuma sobola okulaba abaana bange nga bakula omuwala yakulabikidde ng'omulwadde kati katukebezeeko ku maaso nze simanyi balwadde kuba ate nze mukwano gwange gwe mmanyi omulwadde ate ndaba anyirira nnyo singa akawala ako ate ko kayinza okuba kalamu anti abavubuka ekyo kyekitutta kasita nkuteekako sikaana y'amaaso 2 mwayiga okebera omusaayi nga tukebeza amaaso kino ekiwuka kati abamu balina n'eŋŋombo z'ekisiru kiwuka kati saawa 6 kijja kuba kyebasi kyokka mbabuulira nga tuvudde mu lwali abazadde abanda bamutuuze abaana bamwe mubagambe nti ndwadde gyezire ate zitta kyekyamazima omwana mumukuze nga buli kyakola akikola nga nze nyina yonna ddengeno nga paaka at your own risk akola atya parking at your own risk kitegeeza bw'osanga babyeko etaala ate obuuza bannannyini kifo yes naye osanga emmotoka nga teriiwo okitegedde kitegeeza kikyengezaako okubagamba nti mwogere n'abaana abo bategeere nti omuntu okuba wakabi si kwebakaabaka na buli kyakoze eki nkyosanze na buli kyasanze obwenzi tebugoba bizibu by'oyina
nti bone bakabaka nekyosanze ngeze bikoze eki biwedde nammwe abawulira nga temusobola kukyesonyiwa bannayo obupiira tebabuseera 10 ruti 15 nemeka batusobera sibwe bumugula n'omutera mu nsawo tabukozesa ate tunkomewe wako obumbalire nti nga bwetoddeko okitegeera naye singa amazima ni batu bapakingira nze nganze mu ntegeera yange manyi abakazi abambala ekyo kikubiriza abantu nandibadde kubiriza abakyala banaawo nkuwagira mu bututeerenga abasajja temutegeera bulungi ate tutya mulina ekizibu mwekangabiriza nnyo ndi bajja bukuteeramu gano bukozesa ate oyombe nnyo naye nga tubasaba kanjogerera abalala mugezeeko okwekuuma mutuyambe okukoza abaki abaana baffe bano abaana babamalamu ba bulijjo tewali nsujju ya bukiika bweti zonna sanko okitegeera wabula ebyabula biba munda muyo naye ate tekitegeeza nti olyoka ofiirwe bino byokoleredde ki ebbanga mugezeeko okwekuuma kuba ekintu kyonna kyolya nokitakutambulirako nti wandidde tewali nsonga lwaki kikusaanyawo kikweraliikiriza empaka lwonaafa namu mu ddwaliro batyayo okitegeera bangi kale nze kyensobola obbasaba naye abo abaana bagenda kukola nze ndooza balina ebyabatwalayo ate baavu nakyo nkibajjukiza kuba singa babadde bulungi singa bali wano nga balya bulungi balina rentals emotoka balina kuba waliwo obulamu bwa bulijjo obutandikirwako omuvubuka omuto alina akayumba ke alina akabizinensi alina akamotoka ke alina omuvubuka taba mugagga naye bamubulamu obulungi kati abali erwa tebannabisobola ng'akyalina okugenda e Dubai akole musaba yekuume ajjukire ennaku eyamutwaza yekuume ye asobole okweyagayira mu bintu ebyali mukola ki mukolerera kibi nnyo kubanga omira eddagala buli lunaku naye ng'ate walina omukisa oguziyiza oddikola ki okulimira yadde nga n'abalimira mbakubiriza nti obulamu bwomwe kwe bulina otambulira towubwa toswalira balala bw'ofa baziika gwe sinzi ekiyamba obulamu bwo kikolere mu budde tofa ku muntu kikyagenda kwogera kuba ffe tuliwo kwogera naye gwe ekikuyamba kiri ki kola ekyo ekiyamba gwe n'obuki n'obulamu bwo kumira ddagala limire ate gezaako n'okwekuma tofuna ttima nti kanzita abaki abalala kikendeeza ku bulamu bwo so ng'obadde osobola okubeerawo ebbanga n'abaana bo ne bakula n'okola ki n'obalaba kuba tulina bangi be tulabyeko kyensobola okubasaba bejjemu amalala g'ebweru ago kubanga batuuka ne balwa mu kifo ne balowooza nti gye babazaala nti yensi yaabwe bagenda bakomyawo wano ne beerabira nti bali ku visa ziggwako okomyewo naki okomyewo nga babala bawala nti walya tewalya mwana kati mu nsonga ya walya tewalya maama yabadde ayagaza ki results z'omulenzi si yazaagala naye omulenzi byamwitiriddeko kubanga amazima nze ndi muzadde singa basoma omwana wange n'alabikira mu katambi ako ow'omutima mutono ayinza n'okufeitinga naye nga temunatuteeka ku mbeera eyo tumalako mirembe fe ababa bazaala mwe temuna kye mweyagaliza mu bulamu tolina kyoyagala kubeera bingi lwaki gwe teweeyagala be bano bowulira mbu omukazi oyo yampa omwana si wange nyina omutwala ku DNA lwaki tewasooka kweprotectinga butamumuzaalamu zeeyo gwe otya kuwa mwana tali wuwo totya bulamu bwo ki kyebukoze eki kyebufunye abavubuka munneewuunyisa mwana kakati kyaliba ekituufu nga maama teyatumye mwana ono results naye omwana olw'obweraliikiriza maama bw'aba yalabye akatambi ako yatumye aba alina okulagira mutabani we yeekebeze naye lwaki ate mutabani ajja kubanja results za muwala kyomanya baatidde nnyo kwabadde kutya nagambye ddala singa abaana abo baali beprotectinga nga bebaka n'omwana oyo ne be yandyogedde ebikankana tolina omu gwandabye ng'avuddeyo ate era singa nabadde mukwano gwabwe sandibakkiriza kuvaayo kugenda kulumba muwala yadde okugenda ekigambo nekitya n'ekimu ffe mu bufumbo tulina eŋŋombe egamba nti bw'olaba ekintu ekinaasattulula amaka go tokinyumyako bw'olaba ekintu ekinaakulengeza tokinyumyako kuba wano mu Buganda tulina kwe tujajingira abantu Viki abantu bajajingiranga nnyo ku bigambo bye n'ebikolwa bye yebeera entegeera y'omuntu oyo ebigambo bye n'ebikolwa bye yentegeera y'omuki y'omuntu kubanga waliwo ekintu kyoyogera ne bagamba gundi gwe kifulumyemu okitegedde era n'abakyala bafumba bandaba mujajingire nnyo ku omuntu gw'onaabeera naye ng'alina ssente obuyinza n'erinnya alina sente obuyinza n'erinnya kiyamba ki ekyo bw'olaba omuntu alina erinnya nga Nalongo ng'atambula abantu abalala bamwegomba ng'alinamu ne ssente
nga waliwo alina obufuzi obuyinza omuntu oyo bw'olaba nga maintainenza ebintu ebyo n'asigala ng'agamba nti Viki ye Viki omuwanga nnyo ekitiibwa awuuka otupimira entegeera y'omuntu kasoba n'ebisatu ebyo omuntu bw'afuna ssente asobola okuvumavuma buli muntu nga takyalina muntu gwa wakitiibwa pulira ng'alaba mulira basirimu abasigadde abo bajjowero ng'abayita kasasiro omanya nti entegeera ye yali ntono ssente zamutomera zamusinga okutegeera bw'olaba ng'omuntu alina erinnya nga serebu ng'akyasobola okutula ne munyumyamu omanya yalina ensigo gye bayita ey'obuntu teyawera talina mampaati malalalalago kuba abantu abasinga balowooza mbu omuntu okuba owakabi olina okweraga kubanno kwe kubanga omuntu akubuuza n'otamuddamu kwe kubanga omuntu akukubira essimu n'otamukwata tekitegeeza bwakabi kitegeeza ntegeera y'amagezi go matono kubanga abantu bano b'olina okutambula nabo be bakufudde ekyo okitegedde nti mu nsi omuntu alinamu ssente nga mwiranye n'alinamu ssente mweyambagana mu kwevuganya mu kugula ebintu ebinene so si kweyambagana mu bulamu bwa bulijjo ate bano abantu b'osinga b'olina okuligirako kubanga toyagala kufaanana n'oli gwokola ki gwosinga kitegeeza naye wa mugaso singa tewalina ekizampa eyo gy'olabirako wandiba tolwana kubanga ekyo kyoli kyokola ki kyoli kubanga erinnya mukisa Mukama yasiima n'agamba nti Nalongo nzikiriza ensi ekulabe ekyomugaso kubanga bangi aboogedde ebigambo nga bwembyogera ng'olubyogera omuntu n'abyerabira mu ddakiika 4 n'ataddamu nakumanya nkya ky'onazzaako ky'onaayogera kiwelkaminga kati abantu buli muntu gw'olina gw'olaba wa mugaso mujje mwaga amampaati tudde kuba obuyinza abukozesa bubi n'alagira gundi mu mukwate oyo gundi tajja kukola waliwo bano abaggala ebivvulu byaffe talabanga ku miliyoni 2 naye nga ajja n'agamba ekyo eyo sho tegenda kubaawo bw'oba tompadde miliyoni weziti tegenda kubaawo naye nga tateekanko yadde omukolo gw'okumanyigana ewaabwe ogutamalaawo na mitwalo 5 mu muceere na sukaali naye ayiwa sho y'omuntu gy'ataddemu ssente zonna nga nezimu azeewoze nga tamanyi bw'agenda kubeerawo nkya kyova olaba nga nze ayegatira mu apnet nsaba bapromota bannange ebintu ebyo ebisinga twegatte omuntu bivumirire kitegeera kubanza batatabanga abannonda n'abanjola bayimbi badongo gwe mulimo gwenkuze mmanyi kati omuntu bw'avayo n'obupale bwe bwesho njiganye mukubanga gwe DPC simanyi RPC nga ne uniform gyalimu gwe musolo ogwo nsaba tufune twegatte wamu ebintu ebisinga tubirwanyise bijja kuvaawo kale ye Nalongo kitone wanva nungi motors Nalongo kitone bagambe kumva nungi motors wa future husband sijja kateekako oba kansala Dani bawa Nampiima kankome tontika mingi tontika mimo nino okumudibya nti future husband bawa Nampiima bannange kati ate bawa Nalongo man abantu awo tulumyawo nnyo omuntu olaba abakiraba mukitegeera mutya nzoba nze musiru Nalongo olina engeri gyonkyanga bwoti mu kasanku mba neetoloola noddamu n'onkuba nsemisanku yensonga lwaki ndi mumpi tokubye nnyo yagala mumbuuke nga mwemugenda naye Nalongo lujja kutya tujja bimanya naye nze manyi Joero asiba ngamba ne Nalongo engeri gyatigisaamu Saalongo walulakyanga bamukyaye nga tukyali mu mawulire jole kankuzeemu esibi muvubuka munaye kijja kuba omanya abalogo b'embuuse ate bannange mukana Nalongo nekiba buli muntu akeera kupostinga ka vidiyo kange mulabe yali abuulirira mulabe mama Joero ya editinga kubanga asobola okukola interview ya dakiika 5 nga tetulinamo kyensobola obbagamba nti mbuusa abasezi abalogo nembuuka abalogo ab'ettalo nembuuka abatategeera nenewala emikwano egy'obwongo obutali bwa glass ne mbako we ne positioning okuuma Saalongo ntwala omukisa okubategeeza mpulira maama ti Saalongo waddembe okukeera nga tasula wano naye ng'okyali wano nze ndiwa olugano wajja kufumba waddembe y'okukeera n'asiima okusulako e Masaka naye nga gw'okyali wano okitegedde mpulira waddembe okusulako ewa future husband awo ebiri ewa Nampiima nga nze ndiwa mu maka muno kale naligamba nti nano banga mbeera wa Saalongo
amanya n'eddoboozi bampita Vicky nkoze n'ejjolo ku camera of course Nalongo kitone ekyana kyange offices banayi kansooke nzibajjukize zisangibwa Mengo opposite Mutesa 1 Royal University oba ku Mutesa Royal awo wenyini ojja kubeera ng'ofuna Nalongo kitone yagala kubeera nga weebuuza ku nsonga ezimu ez'amakulu ezizimba omuntu simanyi oba ne mu bizinesi owabula sigenda kuddamu badiramu ku ssimu oba ebizibu ebiteebereka tyola ebintu byebakubuuza Vicky ng'omuntu tosala bimugamba nga bwewandagadde bimukola ki bimuwa buwi wano bimugamba namwe ab'ebweru abampeereza message ku WhatsApp temuddamu kumpeereza message ezo nga temungulidde data sigenda baddamu bw'ogambye kubanga omwami wange bukyambeera mu bintu bino nagenza okulaba nga sente ze bampeeza akameeza ate nzitoolako nnyo okugula data nziremu abaki ate wa Airtel omumanyi nyonya asaza dakiika kale byebyo n'olwekyo Nalongo kitone enamba yo gibasomere tuve wano enamba yange eri 0753 oba waterengako sitiika yange bamanye nti balina okujja Mengo n'enamba nga kweri amina lino lyeri bebi lisanyu nga wano linyiride muwala wa Salongo kino kikubye leero kikubye ddi bulijjo kyekibeerako sinza kuzaala mwana mubi nga Salongo mulungi kati kiniridde nnyo nebaze bwafaanana bw'atyo funa omusajja omulungi ozaale abaana print wano tugenze naye nange nina Vicky Junior alabikako neyongedde okukulumya olumya Joera atafunangayo yadda mukina nti mpulira njagala kuzza balance ogenda kikola otya musoga baba babaana beidinda muli bazibu nnyo mu nsujju ako kanveewo sabule Joerowo kiki tukutwale Mengo mu kaseera Yana tajjako nkulina tukutwalire musawe Mengo tukutwale mu kasenga kali private Nalongo abeeko byakulaga ate Joero nga atatuswazizza nnyo tafunangayo yadde amugamba nti jangu Mengo ngenda kukwasa musawe akukoleko kubanga kirabika yeetaaga olina akadagala kwetaaga okunywa jjo mubalula oba muzaŋŋanda kansirike kale tukomye wano mweraba